Buterevu oli ku Good Talent eddoboozi ly'owulira emabega w'omuzindaalo nze Sonko Muhammad ate nga nze aliwo okubeera ate nga nkutuusako amawulire ag'enjawulo olunaku olwaleero. Twagala tutandikireko mu mawulire ag'ennaku nga kitalo nnyo kitalo ddala. Poliisi ebitongole by'ebyokwerinda eggwanga Uganda tuviiriddwako omuntu abadde omunene mu ggwanga Uganda era ng'ono si mulala ye DIPG Deputy Inspector General of Police Paul Lokech. Paul Lokech yafudde olunaku olwaleero obudde bubadde nga busemberera obudde bw'amalya g'ebyemisana. Paul Lokech munnange atufudde ku maaso ono abadde mu kitongole ekya poliisi ate abadde era yasavingako mu ggye ery'amagye. Ono abadde amyuka AIGP wa poliisi waneno mu ggwanga Uganda ekitegeeza nti abadde Deputy Inspector General of Police. Lokech munnange njagala okutegeeza nti kati essaawa yakakati zembuyaga ezikaza engoye amaze okubeera ate nga munnange annyuka obulamu obw'ensi eno olunaku olwaleero. So kitalo nnyo kitalo ddala okuva eruuyi eyo okulaba nga ate munnange eggwanga lya Uganda liviiriddwako abadde amyuka ssaaba poliisi Paul Lokech. Ebyo nga tubitadde ku bbali twagala tubeera ate nga tuyitako mu side ya entertainment nga njagala okutegeeza nti side ya entertainment olunaku olwaleero waliwo amawulire agatambula agasaturating ku social media agalaga nti Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone naye ebibye si birungi munywanyi nga omukulu Dr. Jose Chameleone ayina ekirwadde ekimubala embiriizi. Okusinziira ku maama wa Dr. Jose Chameleone omukyalo ono ategeeza nti Dr. Jose Chameleone ebintu bye bitambula bulungi nnyo nnyini ddala ate okubeera nga munnange ono kigambibwa nti alumizibwa mu lubuto omwo nga kossa n'emimiro nti gimuluma yandibanga alina ka kansa akamubala embiriizi. Amawulire gano gakyatambula bwe gatyo naye communication eri official tunaba kubeera nga efulumayo okuva mu family naye nga getufuna galaga nti omukulu Dr. Jose Chameleone amawulire si malungi nnyo nnyini ddala. Ono Dr. Jose Chameleone gye buvuddeko abadde yavaayo natandikawo ekibiina ekyaba Superstars Association abayimbi abakikuba mu ggwanga Uganda era balumbako n'ebitulu by'eggulu okulaba ate nga babisinkana General Salim Saleh ekintu ekyaviirako President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvayo na postinga ng'alaga nti music industry bannange tesaanye kutundibwa olw'ensonga lw'omuntu agenda okutulugunya ate yeefule akuyamba. Byali bigambo bibadde bya President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne munnange Dr. Jose Chameleone tali bulungi. Embeera ya Lilpazo yo egenda edda mu nteeko naye yayina obulumi mu lubuto nga tulira nti omukulu ono alusaze muli bubi n'ate waliwo agafuma ngalaga nti ono yandibanga ayina we yaliira akatwa. Ebyo ngo bitadde ku bbali ebya Dr. Jose Chameleone ate njagala mbategeezeeko era tetujja kuwala nnyo ebintu bya politics kuba tuba basuubiza ngo bevane no Good Talent nti omubaka wa Kampala Central Honorable Muhammad Nsereko amazeeko kooti ebyewungula amazeko pukoti ebyewungula munamateeka we Bernard Mutyaba bwategeezezza nti omuntu we nti yakajja bitegeere nti kawungeezi ka leero kabitegedde katungeezi kaggulo lwe yabitegedde nti omuntu wono munnange yawaabibwa emisango mu kooti nga amuwaaba si mulala ye muto wa President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muhammad Nsereko yawaabibwa emisango egy'enjawulo era omuli n'omusango ogw'okuba nti akalulu tekatambula bulungi nnyo yandibanga yalangirirwa mu bukyamu yabba akalulu. Ono yawaabibwa emisango egiwirirako ddala 17 era Fred Nyanzi mukulu wa Kyagulanyi Robert Ssentamu yamulopa emisango gino egy'enjawulo mu kooti. So kooti yagenze maaso n'okuddamu kubeera nga ewuliriza emisango gino naye munnange munnamateeka we Bernard Mutyaba munnamateeka wa Muhammad Nsereko ng'ono ye mubaka w'amasekati ga Kampala Central avuddeyo n'amalako kooti ebyewungula ntegeeza nti bulijjo munnange tebakimanyi nti balina emisango mu kooti bategedde lunaku lwaggulu era okuwunya kubaddewo era ne bategeezako nti tusaanye munnange okugenda maaso n'okulaba nga mutwayo akabanga twekenneenya ensonga zino olwo tulyoke tujje mu kooti tutandika okubeera ate nga twewozaako. So bwe bityo ebiri bwe ge mawulire agaliwo ge gatambula mangi ne nnyagala okubeera nga mpishinga happy birthday. I wish a happy birthday kuma mwenna abazaalibwa lunaku nga luno n'abazaaliddwa ba babies abate abazaaliddwa lunaku olwaleero nga batulinda Afghanistan babeera ate nga nabo bayingira mu ggwanga lino eryaffe erya
ya Uganda. Eddoboozi ebeerera Sonko Muhammad mpya subscribinga tweyungeko tubeere nga tugenda mu maaso tuwa ensonga ez'enjawulo, exclusive news, interviews n'ebirala bingi nnyo ddala. Abafunye ebizibu tubanakuwalirako wamu nammwe ate nammwe abafunye ebirungi muyogeyoge banywanyi mubeere bulungi.